Honorable Zaake Francis Butebi Baba. Ogamba otya muganda wange nsuubire nti embeera kutwala malidaadi sana alhamdulillah. Naffe gye tuli ddunda abadde akyatulunze mu ngeri ekyasinze okubeera ennungi. Muganda wange Honorable Zaake, omwana omugezi mu kibiina ebiseera ebisinga yateekebwako attention y'abasomesa era yakubwa. Kizibu okusanga omusomesa akutta omuggo leero n'enkya naye ng'ali mu gukubisa mwana musiru. Omwana omugezi mu kibiina bw'afuna makisaana kimukubya nti lwaki tewawezezza 5. Kyokka ate bw'aweza 5 era kimukubya nti lwaki tewawezezza 6. Bw'aweza 6 kimukubya nti lwaki tewawezezza 7. Ensonga ki ekimukubya nti obwongo bw'omusomesa aba abulabye nti busobola okukola ekisingako awo we bukomye. Naye ate bulabika busudde nnyo ennanga olw'okuba nti buli mu sisitiimu y'abasiru. Honorable Zaake omwana oyo akubwa ng'afunye makisi 7 omugezi. Kyokka ng'ate ono omusiru yeefunidde 4 n'atakubwa nako. Oluyinza n'okwesanga musomesa amuteereddeko nti good try. Kakati kiyinza okuleetera ono omwana omugezi okwebuuza nti naye nga mpulira ngezezzaako nnyo ki ekinkubya? Kubanga naawe essaawa eno weebuuza nti waliwo ababaka abatakoleddeeko ddala, waliwo ababaka abakuba omukulembeze batwakagabo, waliwo ababaka abatasaanidde. Lwaki amaanyi ge boonoonera ku nze Zaake, lwaki tebagoonoonera ku abo? Kubanga bali naturally basiru mpaawo ke tuyinza kubasuubira mu kaakati. Gwe mmwanyi gye tusigazza ekyalimu omulamwa tubeera tulina okugifuuyira. Ensonga lwaki olunaku olwaleero nziza okwadressinga oba ensonga lwaki luli najja okwadressinga kubanga nalina obulumi ku mutima naye nga sigenda bugamba ggwe wekka nga nina okubuteekako mu public n'abalala bakirabe nti Zaake waffe waliwo force enkyamu eyagala omukozesa okuyisaawo byeyisaawo naye ng'ate political career ye n'obuweereza bwe eri mu kubuleka ku ttaka. Omusomesa bw'asanga abaana aboonoona nga batudde mu kabinja, bwe mubaamu omugezi ajjamu oyo abasiru bonna n'abaleka n'agenda n'akuba omugezi. Naye omanye ekibeera kikubisa omugezi nti ennanga eno gy'asuulira mu basiru naye eyinza okumufuula omusiru, nti omusomesa talina muggo gw'agenda kukozesa akube mwana musiru kubanga ye naturally musiru. Kyavudde alemu okwonoona amaanyi ge ku muntu omusiru oba kibanga okukunya olugoye lw'omanyi olwaguba olutagenda kutukula ate n'olekawo engoye ennamu z'osobola okutandikirako nga tezinnaguba. Kubanga zino engoye bw'ozinnyika enjeru tebazinnyika na nzirugavu. Naddala eno mu nsi ezaffe eza Africa ewali enfuufu olugoye olweru tebalunnyika na luddugavu era basooka ne basosolamu. Kakati bwe ndaba Zaake olugoye olweru nga waliwo abaagezaako okulunnyika n'enzirugavu, nina okuvaayo amangu embagirawo ntaakirize embeera kubanga olugoye luno lwe lwokka oluba osanga lwe mbadde nkyasigazza olusobola okugenda ku mikolo. Kakati Honorable Zaake bw'olaba nga olugalo lukusonzeemu naddala olwange eitongwa, wallahi kuba nkwagala. Nze bwe mba ŋŋambye nti ŋŋenda kukuba si bwe ntyo bwe nkuba. Naawe enkuba yange ogimanyi ne be nkubyeko obamanyi. Naye kino ekiriwo lwakuba nti oli mwana mugezi mu kiraasi ne tulaba osuulidde nnyo ennanga mu basiru, makisi zitandise okwesala kubanga omuntu gy'okoma okulwa mu bantu otandika okubafaanana. Singa osembeza omuntu gwe mpulira nti neeraliikiriddemu, kaŋŋamba okweraliikirira kwange kutuufu bw'olowooza gy'onaakoma okulumulwamu ennyo taakuvuge ng'akufaananya nga ye. Kubanga ne Nawolovu gy'akoma okulwa mu kifo gy'akoma okusika langi yakyo. So munnange Zaake Butebi omwana omusika ewaka ateekewako nnyo ebirowoozo naddala mu maka amagunjufu. Omwana omusika ewaka taata tasuula muggo kubanga ayagala mmuggyamu muntu eyeefaanaanyirizaako nga ye. Weewaawo tasobola kumuggyamu muntu walinga nga ye kubanga buli omu yatondebwa bubwe n'enkola ze. Naye waakiri aba ayagala amuggyemu omuntu eyeefaanaanyiriza nga ye. Era omwana anaaba omusika ewaka ayinza obutakimanya nti yagenda okubeera omusika singa taba mugulumiikiriza ayinza n'okudduka ewaka
kubanga atunuulira taata alaba nga ye gwatambula naye mu katale aba ayagala kuzannya naye bagenda mu butale bw'emibuulo gwateeka ku ppiki emabega nti jja tugende tukole bwe bagenda okusiga gwagenda naye nti jja tugende tukole bwe tuti omwana nga tamuwa ku gaapu na bwekyusizo kuzannya nga baali abaana abalala bwe bazannya bali abaana abala kiyinza obbalowozesa nti babaagala nnyo oba ono omwana kiyinza omulowozesa nti taata yamukyawa nnyo naye nga kino kyonna kyabeera ali mu kukola abeera mu kumuteekateeka abeere wanjawulo okusinga kubali kubanga yagenda okudda mu bigere. So Zaake Honorable Butebi Ssaabazugani gwe njagala ennyo ebiseera ebisinga bw'olabanga eddagala erikaawange olabamu akafuba limire si buli budde nti ebiwoomerera bye bibeera bisinga. Honorable Zaake nze bwe nzijja wano n'enkuwaana leero n'enkya ng'ate ndaba w'ensobi kaba kagenda fuuka kagendererwa nsonga nti wano w'enkuwaanidde ng'ate ndaba w'ensobi nnyinza okulowoozesa nti we watuufu. Mu buli kampani Kagabe malwaliro wabeerawo akantu ke bayita suggestion box omwo ekisinga okwetaagibwamu kaŋŋambe mu ntake group of company si bigambo bya bannange mukola omugaati oguwooma si bigambo bya bannange kino kiri bwe kiti naye suggestion box eyo bannannyiniyo babeera banoonyamu negativity basobole okumanya obunafu bwabwe nti naye abakozi bammwe amataawo gaabwe gaba gaddugala nnyo eyeba negativity naye ng'ate osobola okugijjamu positivity. Mu suggestion box ososanga muti naye omugaati oba ennaku zino gwasukka nnyo sukaali oba muguveera nnyo sukaali ng'omanya nti wano walina okubaawo akakyukawo kakati weegenderezanga nnyo eddoboozi erijja nga likuwaana buwaanyi naye ng'ate naye mu mutima okimanyi nti kino kyenkoze enkasusi jjinja mu ssaka kandabe ekinaavaayo. Munnanga omusomesa omulungi si oyo awaana omwana nti oli mugezi era kyo ky'okoze kimala naye oyo alaga omwana nti osobola n'okukola ekisingako. Lwaki okomye ku makisi 5 ng'ate obadde osobola okufuna 6? Lwaki okomye ku makisi 6 ng'ate obadde osobola okufuna 5? Lwaki okomye ku makisi 7 nga okitegeera oba kyengezaako okutegeeza? So Honorable Zaake munnanga ebiseera ebisinga kubeera kwagala na kwagaliza naye ekisinza okundeeta olwaleero Honorable Zaake ow'ekkanzu enjeru teyeetikka matooke kubanga essanda ly'ettooke senga ligwa mu kkanzu enjeru liba terigenda kuvaamu. Oyambadde ekkanzu y'enjeru gwe muwalimu Abbas ogenda kusaala Juma. Oyambadde ekkanzu y'enjeru gwe Ismaili ogenda kulya mawuledi naye ng'ekkanzu eyo enjeru mulimu essanda ly'ettooke. Bagenda kugamba nti ekkanzu ya gundi ya bbeeyi naye mulimu amasanda g'amatooke yagyonoona. Zaake oli kkanzu njeru kana akabinja akali mu kuvuga olwaleero akatambula naawe masanda g'amatooke ge weebigika agagenda okutonnya mu kkanzu yo. Honorable Zaake walisose ne weebuuza teno ttiimu bwe nzijja e Kampala ne ntwala mu bantu ng'entegekedde Thanksgiving ebeera ennyambye oba nze abeera agiyambye. Omanyi waliwo producer nkiddamu abeera mu studio ekintu ekyo nkiddiŋŋana nnyo ng'anoonya hit kyokka ng'ate naawe omuyimbi ozze mu studio ng'omunoonyamu hit naye ng'ate naye ali mu kunoonyamu hit. Wano wakati w'olowooleza nti bano bannyambye okuntwala mu bantu olowooza si ggwe abeera abayambye okubatwala mu bantu. Ekyokubayamba obatwale mu bantu kyali baddokke naye bo be batuufu. Eriyo omusogozi asogola ogutannajja oba agatannajja. Omusogozi w'omwenge asogola amenvu agayidde. Honorable Zaake Francis Butebi okakasa abaana b'otembeeta ab'ebina Uganda menvu agamaze okujja agatuusa okusogolebwa. Omusogozi omutuufu ne bw'agenda mu nnimiro n'asangayo embidde eyengedde tagituusiza mu lyato kugisogola. Asooka n'agiyisaako mu prosesi y'okufuuka amenvu agakola omubisi okugiwanika ku kibanyi oba okugibikkira awantu wonna w'abeera agibikkidde esobole okubuulukuka. Bano abantu essaawa eno oyinza okubalaba ng'amenvu agengedde naye ogasanze mu nnimiro oba mu lusuku lw'akayinja
otemye butemi oleete mu lyato osobola okusogolamu omubisi okakasa eyo esobola okumuka emberenge embidde gy'otemye obutemi mu lusuku nga togireeseeko ku kibanyi we batereka gabuulukuke gasobole okugenda mu lyato lwaki ogijja bujja mu lusuku n'ogituusiza ate mu lyato abantu abo Honorable Zaake bwe bava eno e Kampala nga bakutwala emityana nti abantu bakutegekedde Thanksgiving eno baleka balipootinze nti Zaake akoze Thanksgiving ne kireetawo controversy ku byonna ebikola ki ebibaddewo emabega nga balaba ekiseera kya Thanksgiving n'ekiseera mu wakubirwa nekyojjanjabiddwa nga tebikwatagana kakati eyo ye direction mwe bakuvuga bakulaza bakutoolako mpola bano babayita akanywa mpola kajja kakutoolako mpola ogenda okukakkana nga kakamudde omusanyi nga kagumazeemu ng'ogenda magombe ffe tulina abaana abalwadde ba Scorsese naye balina akamba akabali akabanywamu omusaayi empola kebayita akanywa mpola era singa totwala mwana oyo kumwekebejja buli budde oyinza okukeera ku macanga mulambo nga bulijjo talina musaayi kumbe ayina akanywa mpola kakati kino essaawa eno kye tuli mu kukola tukutwala ku medical check-up kulaba kana akanywa mpola akakulimu tekali mu kumala mu musaayi Honorable Zaake si buli atambula naawe nti mutuufu si buli gw'otulaga nti mutuufu abamu bava kimu gwe kubalaga bantu then bakole ebikyamu ate bigendere ku linnya lya Zaake nti Zaake ye yatuleetera Zaake ye yatusembereza essaawa eno eryato liri mu kugwa n'ekitwale nti tekuli mwana we yadde mukyalawo lwaki ofokasinga ennyo ku bulamu bw'abantu abalala nga tonnafuna life jacket eyiyo mu masekkati g'ennyanja eryato we ligwiridde oyagala bakuwaane ki kubanga nze nalirowooza nti kati essaawa eno yalibadde gwe si bano si kibi olw'obulungi bw'eggwanga okubaako b'osuulirawo ttawulo nga bayitira ku ggwe naye bano be bagwanidde okusuulirawo ttawulo ababadde eri mu bina-Uganda nga bazannya nga ne wakati mu kuzannya ebina-Uganda byabwe towulirangamu kigambo people power oba towulirangamu kigambo kya advocating for the change nga bw'olaba Mawulana abo basoozannya komedi waabwe naye bafuba nnyo nange munna-Uganda anyigirizibwa bampisizeemu layini yange naye oli naava eri buvi mu bina-Uganda nga talina badde kyadayogera kyankyukakyuka kale tusobola okukitegeera nti ye she is just an actress azannya buzannyi tava ku script mukama we gy'atamuwadde naye ebweru w'okuzannya abadde ng'atwetabamu abadde ng'abeera naffe abadde nga w'ebbanga liri lyonna lwaki azze mu kaseera k'okulya nga mu kaseera k'okusiga yatwebalamanga ye ali mu kusosola njala Honorable Zaake nze ekisinga okunnumira ddala tulina abaana abayivu abatambudde naffe on top of that tulina n'essomero ery'obukulembeze abaana ababaddewo from day one Honorable Zaake mu mityano omukyoga temulimu mwana ali akitiivu ng'abadde naffe gw'osobola kulaga nsi mwe lwaki abaana abaffe mubafuulanga ab'okulimanga abalala ne bajja ne balya mwe lwaki abaana abaffe mubafuulanga ab'okwera enju abalala ne bajja ne batuula awo tulinawo abaana abayivu otambula n'omwana bamuyita Franka Bwambale tandika okumulaga ensi yes atambula naffe tubadde naye throughout okuva nga tetunnayingira na 2021 bwe twabeera so disappointed omwana yasigalawo abadde foot soja ng'ate era weeyo mityana tandika okumulaga abantu bano bojja b'otuleetera abazannya nga bamajinu b'emizannye nze nabbosa gwe kyogamba nti ddala be bagasse ennyo ku national unity platform aba osuubira okugatta ennyo ku ggwanga okusinga ono omwana gw'obadde otambula naye
Chameleon yayimba oluyimba titwesuubiza nti aliyitamu alidda n'atukima naye lwaki nze bwe nkuwa amadaala bwe nkuteerawo amadaala g'oyambuke waggulu ate bw'otuuka okusuula omuguwosika omulala naawe oyambuse tosuula mu baamuffe abayambuka naawe oba abakuwanirira ng'oyambuka Honorable Zaake mubaddewo okusoomozebwa okulabya okw'emyaka 5 ninga waliwo abaana abakuuma ekifo kyo oba abatandaaliriza ekitiibwa kyo ng'era oli bw'avaayo n'ayogera ku Zaake ekikyamu omwana oyo asobola okutabuka n'amukuba n'ejjinja Zaake nze kankubuulire sirina nsonga lwaki ndi mulabe wa Bebekulu sirina nsonga lwaki oba mba mulabe wa Balamu oba wa Muhoozi oba wa Jose Chameleon oba owaani oba owa Bujingo oba owa Museveni oba owa Kataha oba owa Lwabwogo naye ndi mulabe waabwe lwa kibiina kyange n'abakulembeze b'ekibiina kyange ababadde batunuzibwamu emmundu nenzija nenteekawo omubiri nenga kale gakubenze bw'oba oli musajja ate nga nange bwe ndi mu kuwandula ogenda okukakkana nga nkutandaaliriza mu baana abo abaffe mulimu abalina ebitabo nze yeekolera saasoma mu baana abo abaffe Zaake waliwo abalina obusobozi abaana batambudde nammwe abaana bazunze nammwe regardless kikye bafunamu nga tebafuddeeyo naye wakati awo nga nabo bayiga okubeera abakulembeze kale naye batabeere ba MP naye nga bayiga okubeera abakulembeze wakiri mu bifo ebya wansi ng'ebyabakansala naye wakati nga tugambye mutegeka amasowaani ate tulaba be musembeza ku lujjuliro tebaalima tulaba be musembeza ku lujjuliro tebaatambula naffe ate nga tuyinawo abaana nabo bayina emimwa ate nga bayina emikono baalima abaana abaffe temubafuula nga bakweranjo abalala bajje nga batuule abaana abaffe temubafuula nga balimi naye nga tebalina kulya abaana abaffe tebalina kubeera balungi mirimu naye nga babi kulya oyo Nabbosa gw'otembeeta oyo Nabbosa nze mpaayo ekimufuula owa National Unity Platform kimu okujjako gwe okumutembeeta ng'oyitira mu bikolwa bye oyina akaana ka Frank Bwambale ka comrade kaffe ka comrade lwaki nkayise kaana kugwe kubanga oli boss Frank Bwambale abaddewo ate muyivu awo woyanjulya Nabbosa lwaki toyanjulawo Frank Bwambale awo woyanjulya Nabbosa lwaki toyanjulyawo Sylvia Namutyaba awo woyanjulya Nabbosa tetuyinaamu baana abava mu mityano omwo naye nga batambudde naffe throughout nga n'obwagazi bw'ekibiina babulina kyova olaba mulya nnyama mmeeya waffe addako nkusiima mulya nnyama atambula ne musiri mulya nnyama atambula ne musiri naye ayina bakyaliibe oba ayina mikwano gye basobola okulagayo naye mutupu kibeera kya bulyaza amaanya obeera toyina njalo na Bujingo okujja omukazi mu ntuuyo ze oleetemu ataalafuubana munnange njagala okette gende ng'obuuza mu maka g'abaami abafuna nga ne 10 olisanga 4 baza tusanga 2 abanywezezza obweyamu ate njagala ogenderere waliwo ne bana abatakozesa agenda nkwekubye nga yakuleka n'otuula n'akwongerako emyando n'akuwa erinnya Nankulu ne kijja kikulinnyirira buli akuyitako n'akuuta siripa esoomoza abaana abo bemutembeeta bagenda kulabisa abaana baffe ng'ebisassalala nti n'abaffe bennyini tebabakkiririzaamu Museveni asiiba atuvuma nti abo tebaasoma tebalina kye bali bahuligani oba tomupuruvinze rongo yabeera akukakasizza nti bulijjo kyayogerako kituufu kubanga bwe kiba nga Honorable Zaake bwe batuuka okulagayo abantu ate balagirayo mubebbali abatabadde baamuffe naye nga ne muffe mulimu abayivu kabonero akesimbalala nti nupu kibiina ky'abasiru olaba n'abakulembeze tebasobola kujja mu baana be babadde batambula nabo okumala emyaka 5 babalikommendinga mbu balina n'essomero mbu wakati mu kuba n'essomero n'abaana baabwe era stiiru tebayize kutandika kufuuka bakulembeze ng'ate essomero eryo lya bukulembeze twalinanga amalagala ewaffe Butambala bagayitanga Jjajja Maayi
bamama bange ab'engonge ne bakojja bange mumujjukira jjajja Maayi bamama bange bamuyitanga Ssenga naye jjajja Maayi yayinanga amalagala n'agenda ng'agabirako amalagala ga jjajja Maayi ne gayandaalo mu musenge mwonna Butambala Mabanda Kibibi Gunda n'ewalala ne gandaala kubanga ensigo gye yafuna yagisaasaanyizaako mu banne. Honorable Zaake ensigo lwaki togisaasaanyiza mu banno ne tusobola okwandaala amalagala ga jjajja Maayi ne gawerawo wonna Mityana naye ng'okimanyi nti malagala amatuufu jjajja Maayi nga tegayitibwa jjajja Maayi naye nga malagala ddala nga kituufu bagayita jjajja Maayi. Lwaki ensigo eyo gwe gye wafunako bw'otuuka okugisaasaanya oyagala tesaasaanire mu baana ba muliraano? Naye nno nze pointi yange n'oyo. Lwaki oyagala esaasaanire mu baana ba muliraano? Mu bammwe temulimu balina ttaka basobola kusiga malagala ago? Ebijanjaalo kabibe ebyakanyeebwa kabibe ebyaki? Ojja kwesanga waliwo eyafuna ensigo emu yonna gye yagiwakankula naye n'agenda ng'agaba n'eyandala. Ebifo byammwe ebyo twali bikozesezza okwala kubanga wakati mu 2026 twagala kgenda mu gavumenti naye mu gavumenti oyagala tutuukeyo n'abatayize nga be bali ennyama naye nga waliwo abayizi. Mu gavumenti empya oyagala tutuukeyo n'abatakoze naye nga waliwo abakozi. Kyokka ng'omusiraamu yayagala nnyo omutuuyanyi era afune. Era y'ensonga lwaki bukubiriza abantu musasule ng'entuuyo ze tezinnakala. Honorable Zaake gwe kyogamba muffe temulimu baana bayivu nga baveeyo Mityana basobola kutuulawo w'oyagala otteeka oyo nabbosa. Nammwe ba MP abagenda bazungazunga n'obukyalakyala n'obusajjasajja olw'okuba bukyali bwammwe mwasomanga nabo mwalyanga nabo embizzi oba mwabulinnyiranga mu ngeri yonna. Mwe kye mugamba nti mubaffe temulimu baana basobola kutuulaawo? Are you sure mubaffe temulimu baana basobola kutuula mu bifo ebyo? Mwe mwavaawo okujja mmwe mwali abagezi ennyo abaali baakava mu masomero musinga ate bano ababadde batambulako nammwe abakulembeze. Kankubuulira omuntu anakyalingiddwa Zaake oba abadde atambula ne bazzaake oba n'omubaka yenna owa National Unity Platform abeera wanjawulo nnyo okusinga kuwemwajjira kubanga ate mmwe mwali mwakava mu masomero ne bano abaana abatambuddeko nammwe ababadde wansi w'obukulembeze obw'enkyukakyuka bayize. Kyekiseera tubalaga ebifo by'obukulembeze. Ndi taata talina kusooka kufa okulaga omwana obusika bwe oba okutendeka omwana emirimu gye. Taata atambula n'omwana era wakati nga taata alina bizinensi n'omwana gwalaba aliba omusika. Ekyo ekyenjawulo kye yamuzuulamu okumanya nti yaliba omusika kwali kukola oba bwongo oba kutetenkanya. Taata bw'aba alina bizinensi wano ateekawo essaawa n'agamba omwana we tutundira wano naye ng'ayagala kumupima oba ayagala muzzaamu maanyi oba nakumuyigiriza nakumulaga nti ne wano wendi ojja kutuukawo eyo waliyo obwa kansala biki naye siraba bumutembeeta ku baana baffe. Tewali mwana ayagala Uganda kusinga ono atambudde naawe. Omuntu asigadde ne President Kyagulanyi naddala mu kaseera nga kano oyo yamwagalira ddala. Kabadde kakusoomoozebwa nga bwe twabisuubira si bwe twabifuna. Abaana battiddwa abaana bawambiddwa n'aga nti nze ŋŋenda kusigala nnono kubanga abeegatta before 2021 oba osanga baali bamanyi tugenda mu Uganda mpya nga banoonya connections. Oba osanga baali banoonya bifo era kyova olaba bakomyewo era kaseera keekamu ak'okulonda ono gw'otambudde naye throughout yakwagalira ddala. Omukazi oweekaayo osaana omuwalye ku ntuuyo teebereze ennaku yo bambi n'atobanga ali mu ddembe. Tewali nsonga kw'omulumiza osanyuseemu abakazi abalala atajjukira byadda tagaba naye waali badde ssebo ojjukira. Omwana ono atambudde naawe throughout emyaka 5 nga bakuvuma muli basiyazi nga bakuvuma muli banywi banjaga kyokka nga tasirika busirisi naye bw'ajja dipendinga ng'aswana okukyawa akyogedde.
temulina matirio ga bukulembeze abalala ne bagenda be walirowooza nti bagagga ne babalyamu olukwa omwavu waffe n'asigalawo regardless ekyenda kikalu oba mulimu akantu n'asigalawo oyo wakati nga waliwo opportunities eze lwaki sigwa oba osooka ojjagaliza waliwo sikaala eze ekifo gyekiri ebungereza okusoma nene muba kitaawo mulimu omwana lwaki sikaala ogifulumya ennyumba ya kitaawo ogitwale mu bayise olowooza basobola okukwagala okusinga omwana wa kitaawo ntalina kunsinga mu kika alina kusigala wansi wange tofaayo ne mwana akusinga mu kika nga gwe takujjukidde ng'ate gwe omaze okwavuwala bw'alitwala sukaali ewaka n'abaana bo balinywera okwo kojja Badiru akategeera kenjogerako kojja Badiru yafunako obutakkanja ne maama wange ng'abooluganda bwe bafuna obutakkanja neera kojja Badiru bwe yaleetanga sukaali ewaka nga naffe tunywera okwo abannakirijja gwe batakwatagana naye ennaku zino ng'ate ne Nakirijja bw'aleeta ababe banywera okwo nti ebiseera ebisinga tukola ebintu si ku lwaffe naye ku lw'obulungi bw'ebyaffe abaana bano abaffe mulimu abaana abayivu temuddamu kubanyooma abaana mutandike okubalaga ensi nammwe kinaabawo okwenyumiriza nti naffe twateekateeka bulungi naye jjeeri abadde azannyanga majinumbu mu bina-Uganda n'ebyenkyukakyuka tebimukwatako ne bwe batta abantu alina emikutu gya social media tabyogerako tajjangako na ku kitebe tabaawo kaseera k'amakungula katuusa ajja yeetyebeka ku lujjuli ate muli mu kugobako abaana bawaka abaalimye tekigenda kusoboka mutandike okukkiriza mu baana baffe bino byenjogero lyajja naye lwaki mugira muti abantu ab'okkuba bangizaake nsuula omuggo yono n'omwana nze maama wange yaŋŋamba nga buli we yamalanga okunkuba nti olimanya ensonga lwaki kkuba nga naawe omaze kuzaala baana babo ne mmwe abaana abaffe ne mubafuula nga ab'okwerenjwa abala bajje nga batuule abaana baffe ne mubafuula nga ab'okulima naye nga balina okutuula ku lujjuliro bantu balala nnyo baabo bakututte mu zi Thanksgiving mbu bakutegekedde Kampala balese balipootinze nti ate Zaake yategese ye yakava mu bulwadde beebo si buli ekikufukumulwamu nti kiba kikujjuza waliwo ekikufukumulwamu nga kikujjuza naye nga kijjaabulula waliwo kye tuyita okujjula jjuule n'okujjula enkenku kakati bw'oba ekidomola bw'oba pipa ya butto oli najja n'akufukumulamu ekidomola ky'amafuta weewaawo aba akujjuza naye aba akujjuza jjuule si nkenku aba ali mu kujjaabulula abo abantu bali mu bajjaabulula era tebabaagalira ddala Honorable Zaake Butebi yeffe tubaagalira ddala okuzzaako emabega baagala yajja atya ensija y'abaagala naawe ogijjukira bulungi akomekkeredde atya lwakusirika ntamuteeka ku mugongo gwo naye nga tulina obusobozi obumuteeka ku mugongo gwo naye tukimanyi nti akebera mitima ate ffe tetusobola kulaba mitima oba tetulina tooki esobola kukuba mu mitima nti ono omuwala Joyce baagala ensobi ze tetugenda zikuteekako naye tewaziyigiramu temubiyigiddemu abaana abaffe ne babeeraawo ne batambula nammwe ne bakuuma ekintu ne bakuba buli omu ku social media oyo ayagala okuba nafuya ne batambuza ekintu ne bakuuma muraalo kubanga n'omupiira gunyuma abawagizi naye n'omuwagizi akusemberedde saagulabidde ku TV yasinga okubeera ow'ensonga bano abaana be bawagizi abali mu kisaawe abakuba endulu ne bakuzaamu amaanyi nti Zaake waffe oyo n'asala abantu n'ateeba ggoolo lwaki tobakkiriza bokkwata ku kikopo kya buwanguzi lwaki oyagala okunonoosa abaagulabidde ku TV nti be balina okujja okwekubisiza ekifaananyi ku kikopo kino eky'obuwanguzi abaana abaffe mubawe ku kitiibwa abaana abaffe mulekeraawo okubakkakkanya abaana abaffe mulekeraawo okubalaba nga abatasaanidde ne Museveni mubeera muwadde omukisa okugamba nti bano tebasaanidde tunuli abaagala okujja mu gavumenti be baagala okujja nabo tebabeesiga
era tebabalamu magezi abo nga bagenda kufugani abaana mutandiko bakkiririzaamu abaana mutandiko benyumiririzaamu awo mu National Unity Platform tuyinawo abaana abagezi okuzaama tuyinawo abaana abagezi ddala tuyinawo abaana abadde batambula nammwe abakunye skills ezimala ng'era Honorable Joel Ssenyonyi bwe yabeera mu Parliament emyaka 2 n'ekitundu oluvannyuma naawe bw'obwaloopa oyize abaana baffe mutambula nabo ne mubaswalya n'okubalaga mu bantu nti basobola okuba n'obukulembeze obulungi abaana baffe ne bakuuma ensalo from day one paka ku lunaku olusembayo naye wakati mu kufuna emidaali mwagala okugigabira ababadde bazannya ebina Uganda byabwe abaana baffe abamu baava ku mirimu waliwo abajja ne baggaali yeekolera oyasamaki genda okole gundi oyasamaki genda okole naye gwe sooka omubuuze bw'oba olinayo kampuni osobola okunteekamu nga nammwe ababaka abaffe temutusobola tuteeka mu makampani gammwe kitegeeza nti abaana bano Uganda bwetanunuka obulamu bwabwe buba buwonoonese kyokka ate wakati mu kununula Uganda gw'oyagala ono alina okukwasa akatikaalire oba gw'oyagala okukwasa akatikaalire naye nga si wamu ayinza okusuula ennanga wali wakati ttiimu neewangulwa teekayo ono ali mu aggressive ayagala ennyo yabaddusa akatikaalire ako abo abantu babayita tamuzaddamu tikka jjinja National Unity Platform bw'eba mwana bano abagireze bano ababadde bannani baayo okuva obuto be basinga okugyagala saabo abaana abaffe mutandika okubakkiririzaamu abaana abaffe bagumidde bingi bayise mu bingi bayise mu maggwa ate nga mu bigere byabwe temuliimu ngatto mubbo mulimu abayivu be muba mutandika okulaga abantu kubanga tewali ayagala Uganda kusinga mwana ono abaddewo from day one ng'agamba nti agende nga takyogera nti alina byasuubira kuba temulina ke mubawa naye ng'abyogera lwakubanga ye ayagala kimu nkyukakyuka tewali ayinza kumusinga kwagala Uganda naye mujja mutukombooleza oba mubajja wanze naawe ne mubaleeta mulala naava gy'avudde ati nopo mugifudde ennyumba ng'eno ey'amayiga kabaka mu nnyumba ye temuli kkubo bonna abajjamu babeera baana owaki bonna babeera baana n'omubuuza nti ye kabaka yazaala emisota n'emiyaayo kakati nammwe ennyumba yaffe muleke kugifuulanga kubo lya miyaayo nti omugenyi yajjenga butereevu ayingira ekisenge wa Luganda lwaffe tumufudde wa Luganda nga talidde mmwanyi tetuseera mukago tanywedde na ku mazzi gonna gamufuula nti kati yeegasse ku omulesi nga gwe toyina baana mu National Unity Platform oba ono gw'oli mu kuleeta golowooza ye taasobya era akwagala nnyo bw'anaasobya are you ready to be responsible oba onaddamu ebyo mukama yatukweka emitima nedda nkubiriza buli mubaka yenna omugongo gwo oyina bw'olereddeko wakati nga tugenda mu 2026 era nga tuluubirira gavumenti omugongo gwo kugjiddeko omu ku ffe kati nze nandirowoozezza ti buli MP wa National Unity Platform waali baddawo wooli wonna ebifo byawo obiteekateeka ng'era obala baani abagenda okubyegonnomeka naye nga baamuffe kubanga ab'omuffe be basinga okwagala ensonga zino kubanga be babaddewo newankubadde wabaawo Muganzirwazza naye wabeerawo ono Kaddulubaale mukyala mukulu omukuuma bamukyala mukulu omukuuma essaawa eno ndabanga mmwe ayagala ate obbasuula omugulu kamugenda mukombooza abaana abo first of almost n'abamu nabagamba mubatukuumireko mwagaana amu ne baddukira mu Bwakadaama ne baddukira mu Byeyo ne baddukira mu Bufumbo ng'embeera eganya kati bano abaaguma ne basigalawo abo abaana mubasseemu nnyo ekitiibwa Honorable Zaake
ababaka balina zi business osanga omubaka nga driver w'essimu mwana wa mufi golooza mubaffe temuli bamanyi mmotoka osanga omubaka nga omukuumi obubaka nyamabwe si wa mufi olowooza temubaffe temulimu balina mifumbi mulina zi business amulina obuduukaduuka byuma bya mmwanyi oba ki nene mu business zammwe temwagala ssembezaayo bano baana ate ne wano mu bifo by'obukulembeze era muwulya mwagala leetayo balala tekijja kusoboka baana be bakulembeza ab'enkya nga mubadde mubasomesa naye bagenda kufuuka bakulembeze bankya nga gwe wano wofuna platform ey'okutembeeterako otembeeterako muzibuzi kale twaligambye nti tomuyambyeko kutuuka yeye eyambe nga naawe oba osanga bwe weeyamba nene weeyali eyambidde olaga gwe alina eddoboozi olina abantu g'okaka okugendawo mujja wano muwagira ono mutandike okukkiririza mu baana baffe zaake nalebo zaake abaana baffe balina obusobozi mutandike okubakkiririzamu ate abaana baffe be babaagalira ddala era be batagenda kubalyamu lukwe adde nsaba mutandike okukkiririza mu baana baffe mutugjeeko obumpookowoko bwe mujja muleeterezo obutalimye obwagala obwagaza amakungula oyo omwana Franka Bwambale otambula naye yasoma tandika omumuteekateeka ali luddawa mu manifesto yo oba mu nteekateeka zo ez'abantu b'olina okuleeta ali luddawa ye nga ye abaana mutandika obbateekateeka mubayigiriza obukulembeze ne bwe binaaba bino ebifo bya wansi kebeero si wano situwagala nti mubateekaawo balye no mubateekaawo bongere okugunjuka bongere okuweereza Uganda kubanga batulaze nti babadde beesigwa ku kitono tusobola okubakwasa ekinene naye muli awo ono abaddewo abatabaddewo akola atya nagga ettooke ne bw'oba ogenda kulirya tolyetikkira mu kkanzu liyinza okusuulamu amasanda mwekubaana omukisa abaffe mubawa omukisa ne temubawadde na mikisa mirimu gyammwe kyokka ne mu bifo eby'abakulembeze mwagala obbasendawo muleeta abazannyi b'ebina Uganda babaddengawa newaffe tebatujjangamuuko n'ebitutuusibwako tebabyogerangako oyo asooka andagayo posti ya Free Kibalama oba Weris Kibalama ndyoke mmwejjeereze kale simple task oyo nabbosa wammwe oba yaani andagayo ku post eya Weris Kibalama free all political prisoners then muhamatu kubanga ate kyekintu ekyali badde kisookerwako ekyangu ne we yali badde atukwenya tondeetera abo naawe tulina abaana abaffe abalwanyi tulina abaana abaffe abayivu abalina empapula nze yeekolera itongwa saasoma siina mpapula ne bano balwanyi bannanga abaasoma temubalyaza amaanyi eggwanga eritalina magye buli lunaku liba lirumbibwa ago ge magye agabadde gabatandaaliriza tuse mu budde bw'okujjulamu bagobaganya ku lujjuliro nti mwe mugende temusaanidde muwunya n'ekkalalume naye nga mwerabidde nti ekkalalume lino baliwunya lwakubanga bava mu nnimiro kulima ate eno gyennyini gye mugenda okulya kwe mubagobaganya abaana mubawa omukisa tandika okutunula mu baana abaffe tewali ali mu nupu oba asigadde naffe mu kaseera kano throughout nga ddoffe era gwe ali mulya nnyama meya Lord Meya jja nkwebaza we bali kutambula na musiri Daudi ninga nawe ina mikwano gyera nga gikupeeka nange njaga nedda bino si byakwesooka waliwo abalafuubanya abalwanyi abagwana zi meadows ne mwe mutuuka mutambula na bannamagalo mutambula na bakisuula abaali beesuula eyedda ng'ebiggwanga tebibakwatako essaawa eno balaga bibakwatako olw'okubanga waliwo omulyo
sawe no bakkirizibwa okwogera people power ne bakijja kumimwa people power kubanga mu budde bo kikungulira mu butuuse ne waliwo abaana abagoba ennyonyi mu nnimiro abaasiga ate mutuusa okukungula mwagala okuba mmakkaceere balye mcere gukuumika si bukyayi muganda wange alwajjoga bannange yeeko zaake waali mukubidde essimu nti essimu yange zaake asojjuwiza kuba tannyooma naye bwe kitagende mu public domain ayinza obutakitwala nnyo nga nsonga naga kasita yeeko yekka ate kyali wange nja kumunyonya tumulage obukyamu obuli mu kyakola mu public abantu bano be muli mu kutembeeta essaawa eno ate ojja kukosa nga lwe lufungo oluli mu kubasika mukke wansi baawo bakututte mu thanksgiving bwe bagikutegekedde naye nga bagyetegekedde osobola okubanjulirawo olw'okuba abaana baffe tebalina zikola thanksgiving muwa abaana baffe omukisa muwa abaana baffe omukisa abaana babaddewo abaana balwanyize kankubuulire bwe ntuuka okwogera ku putu soja n'amaziga gaagala kumpitamu lwaki taweebwa kitiibwa lwaki buli ewali opportunity temwagala mmuteekawo ngoli ne bw'aba afunye bufunyi mu ofiisi tayagala bayambi babeere bafuutu soja temuli baasoma temuli basobola kubeera basekuritale temuli baasoma buli opportunity ebeerezze sooka otunuulire mu bafuutu soja position yonna gy'oba olabawo onoonya alina obusobozi obusobola ogituula muffe nga tonnasubuusa maaso kugenda ba mu bafamire yo bakugenda mu mikwano gyo naye mmwe fuutu soja ne mumufuula embwa enjizzi nga bebatemeratemera ye talina kubaawo olw'okuba muleese bannabbosa eno tejja kuba mmaanya ya nkoko eno tegenda kubeera mmaanya ya nkoko mutugire ebisejja mu mubisi gwaffe bino ebisejja bye mwagala okututeera mu mubisi gwaffe bigenda tukalabula obulago onalebo zaake otherwise nze nkwagala nnyo era nsiima obuweereza bwo yeggwe omu ku babaka bensinga okwagala era bensinga okukkiririzaamu thats why alabe bekola ebyekisiru sinyega gwe nkwagala kuleebwe oseseetuka bano bali mu kuseseetula kubanga bo tebakwagala kuvuga ng'ogenda butereevu baagala kukukozesa nsobi ensi etandika okukuba kubanga ye missoni yaabwe yakulaba nga buli omu tutandika omuyisaamu amaaso oba nga buli omu tutandika omuyisaamu eggaali n'okumukkakkanya tusigalirewo ttayo ziraka sigenda kukikkiriza kaakati sijja kubuulirira ggwe leero nenkya jawaabo teekawo abalina okubaawo nkiddamu jawaabo teekamu abalina okubaawo kifo ky'omubaka omukyala gwe kyogamba we mityana tewali mwana ali eno omuffe akigwanidde yasoma okukamala ekimala ng'ate atambudde nammwe omukulembeze agenda abuyiga n'enkwata y'ebintu futu soja toyinza na kumutwala mu dduuka lyo titutuula wano sigamba gwe nga gwe nti oba oyina edduuka nengeza bugeza naye wabaawo ekifooli kyafunye mu ofiisi nti kamishona tayagala mmufuula sekuritale woba kiyambiwe wano nawulira oyo zaala luyirika yagoba sauda madada kuba kiyambiwe n'aleetawo muganda we yagobawo sauda madada n'aleetawo muganda we oyo luyirika oyo muganda we amanyi kyebayita okusaggula amanyi bwe watuukaawo amanyi bwe watuukaawo mwabaana abaffe ne mubapuula amadaala okwambukirako bwe mutuuka mu ofiisi ne mubakuba tteke nti nange nninayo muganda wange muganda we lwaki teyajja wakati nga byakatandika n'asaggula naawe oyo luyirika oyayagala simanyi obwa mp sauda madada si yali kiyambiwo tewamugoba n'oleetawo muganda we mwe bafuutu soja ekitiibwa mwe bafuutu soja ekitiibwa
Otherwise omubaka yenna kati ajja gyendi nti nkutembeete olina kusooka kundaga futu soja gw'okola naye. Olina kusooka kundaga futu soja gw'oweererera omwana. Olina kusooka kundaga kyogatta ku futu soja yenna. Mweba futu soja ekitiibwa. Muwa abaana ekitiibwa. Otherwise Honorable Zaake omuntu yenna amwogerako mbadde nammwe ate mbasaba waliwo enjawulo wakati w'omukono ogukuba n'ogubonereza oba n'ogugunjula. Nkakasa omukono tukozesezza ogugunjula era akitegedde. Tumuleke tumutereeze butereeza tumuleke. Temumukuba ate nammwe mubulizaayo. Omukono tukozese gugunjula si gubonereza si gusaanyaawo. Nga tukozese mukono muzadde nti akuba owuwe. Akuba awumba era akuba kuwabula. Ffe Zaake tumukuba kuwabula si kumusaanyaawo. Nkakasa ebigambo byaffe abiwulidde era abitegedde. Mumuleke. Basaba busabi mwenna. Baganda bange aboogezi mwenna. Ab'oku mikutu gyonna. Tumuleke. Akitegedde kati ndowooza. Era tetumuleetera okulowooza nti guno omukono gumukuba kumusaanyaawo. Gumukuba kumuwabula. Akitegedde kati. Ajja kudda ku layini oba osanga. Mumuleke bambi. Kasita abadde mu byemabega ekibadde kimuwabisa mukitegedde. Kyekyo kye tulina otemawo. Guno omutyendege yakwereekanya gwe tulina otemawo obwo obuwalawala obwo. Obumuzungirako simanya nabbosa naani. Buveewo. Naye ye mumuleke kati. Mukono kakasa nsuubire gubadde gubonereza oba gugunjula tegusaanyaawo. Zaake kwagala nnyo batukwagala nnyo. Tutumenya mitima. Obuntu tebukwagala n'okukutta busobola kubanga bulina kye bukunoonyamu tebukwagala kuva kulo. Abo abaana b'obeera nabo. Abo abaana b'oku kitebe. Abo abaana be bakwagalira ddala nno. Kati olina ttiimu Zaake. Kukyuga mu ttiimu Zaake temuli muyivu. Ttiimu Zaake temuli muyivu. Oba temuli alina matirio ga bukulembeze gasobola kutuukawo w'oyagala okuleeta ono. Azannyanga maginu mu mizannyo gye. Takolangako na positi yadde n'emu nti Free Kibalama omuleese. Omuleese wabula. Nti ewaffe owaawa. Si ggwe atuwasiza. Ffe twesiimira. Si ggwe atuwasiza otherwise nkwagala nnyo. Noonyaako. Muganda ntunyumyemu. Nkwagala nnyo. Noonyaako tunyumyemu. Tokitwala pasono nti yeeko tanjagala. Bino byonna mbikola lwakuba oli mwana mugezi mu kibiina gwe saagala kusiriwalira mu basiru. Nze yeekolera itonga ffe olungi.